So guys, this is Aisha. Company bagiyita Muhwen Human Resource. Nyuma oba ebisanyusa naye nga sometimes wabeerawo ensonga nga tata balenza babasindike sente tata nfa tata bankuba oba nayambibwa mu nsonga emu oba endala tukulaba nfunyeyo kano ka TikTok video nga waliwo ebigenda mu maaso nga wamubiraba nokola nembireeta wano neŋŋamba kambi sharing kubanga mu groups nyingi zenga kikumi wanga waliyo I'm going to talk on madam. Madam, wait, I'm going to talk. Kwatako ng'akole Madam, wait, I'm going to talk. Oh, mama. Why you wrong? You take salary or you don't take salary? They give you salary or not? We're giving you salary. We're giving you Mama, put that. I'm going to talk, Madam. First, wait. Before I send you to Joanne, send it to another person. Hear what you say. If you like, talk nonsense there. I'm Nigerian, I'm not Uganda. I'm not a fool. Talk to Uganda. Tell Joanne to call your family because you are going to die in prison. They don't send $4,000. No, I'm going to, Madam, wait. I'm going to call my father. Then he send money. He send money. Naiga ndi ku ofisi bankuba na yankubira ke waka basi Mama, where you run? Madam. Where you work? They give you money or not? Money. They give you money or what? They give you money to work. They give you food or not? Food no. Eh? Food no, madam. Mama. Lie again. They are giving you gift or not? They give you food or not? Madam, anytime we don't eat, madam. Yeah, because you are not hungry. If you are hungry, you go to the kitchen and eat. Did my boss give me food? If I'm hungry, I go to the kitchen, I cook. You cannot cook. You want your madam to cook for you. No, madam, Madam. I want you, Abi. Madam, come. Madam, come. I want you or I don't want you. Madam, come. Oh, madam. You want them to go and remove your kidney. You want to put me in trouble. Ay, madam, come. I tell you. Madam. If you tell me why you run, I will leave you. Since you come, you want to run. Before you come here, you want to run. You have been teaching this lady. I tell you, madam. I will. Ekintu ekirala ekisinga okubeera ekyobulabe kwe kubanga bannyinaffe bano abamu bambi n'oluzungu abamu baba tebalumanyi nga n'engeri yokka gy'asobola okonvinsingamu omuntu ono tagirina naye mbadde nyina ekirowoozo bannyinaffe mwenna abagenze ku byeyo ogyeko amateeka agatubuulira kozi woofiisi agatubuulirira bannange olumu naffe tuyimirire kasita olaba nga boosi wo avudde ku ekyo ekyakusomesebwa ku woofiisi naffe twerwaneko because otherwise abantu abamu tufiiriddwa obulamu mu kubanga tukuuma mpisa olunaku olumu empisa zigenda kussa bannange empisa zigenda kussa oyo omwana ekimussa mpisa nedda tokkiriza bulamu bw'okufuuka ku level eno mukazi wattu agamba taata oba kanja kugamba taata ne taata gw'ogenda okugamba naye bambi musajja wattu essuubi aliina mu ggwe yagenda okukuba ekyeyo gavumenti yaffe abaana contract muziggulawo buli lunaku olukya naye abaana baffe amawanga mubaweereza mu mawanga kale fine
mukutonzeewo kye muyitamu emirimu naye bannyinaffe ey'embeera gye bayitamu kitalo naye bannange mwannyinaffe oyo simumanyi linnya naye mpeddeko ekifaananyi nga mukirabye naye nsaba bw'oba osobodde gwe wenna bw'oba ogenze ku kyeyo olumu naawe kambuwalako bannange nedda olumu naawe weerwaneko. Obubaka bwatuukidde eddala eri bekikwatako era abamu kubaddukanya kampuni ya Moyani mu kibuga Riyadh. Era olunaku lw'olwaleero funye inbox okuva ew'omukyala naye omu ku abo baleeteddwa era ng'abaana babeemulugunyaako. Ono nga si mulala bamuyita Sarah munnansi w'eggwanga lya Uganda. Oyo nno nga yeekobaana n'omukyala Aisha munnansi w'eggwanga lya Nigeria okuyisa bannyinaffe ne baganda baffe ng'ekyonziira. Oyo nno nga taliiko nti oli mupya oba oli mukadde okusinza ku mawulire gennyongedde okufuna. Bano tebaliko nti oba oli mupya oba oli mukadde wabula kasita kitikka nti kati kyakutulugunya kukuba kutimpula. Bannayuganda babafuula kagoma ka lubendera n'abamawanga amalala naye ekisinga okukwasa ennaku nti ate ono ye munnansi w'eggwanga Uganda. Ono omukyala azze mu inbox yange ng'agezaako okulaga nti omuwala oli nti tava mu kampuni yaabwe. Wabula kibuuzo kimu kye mubuuziza nti waba tava mu kampuni yaabwe kale fine. Lwaki olwaleero abantu baweze nga 1,200 bonna nga bagamba nti oyo mukyala bamuyita Aisha era nga nawe bakwogerako? Why is it abantu bali mu kuvaayo nga beemulugunya ku mpisa gye muyisaamu abaana abo abali ku ofiisi? Era omukyala ono aŋŋambye nti muwe ennamba yange ne mugamba mpeeyiyo. Gwe aba mpeeyiyo ekintu kyatakoze. Waliwo omukulu omulala eyabadde agezezaako okukola akatambi era ng'alaga obutali mumativu olw'abantu bano. Omukyala ono yamulumbaganye bwe bagezezaako okubaako byamukazaakaza yamubrokenze. Oluvannyuma ennyo omukyala ono gwe bali mu kutulugunya gwentegeddeko okusinziira ku mawulire omukyala ono ategerekeseeko ng'erya Nakasi Areni okusa ku mawulire g'enfulamita Nakasi Areni nti ava mu bitundu by'ekyabakuza. Kale gwamanyi omukyala ono bwe kiba nga y'ono omukyala gwamumanyi oba wa famire yo oba ab'eŋŋanda ze, tusaba kati tukwataganire wamu okutegeera kampuni mwe yayitira okuva mu Uganda eyamutuusa awo waali. Kye tusaba kyokka omukyala y'ono okusinziira ku mawulire g'enfuna bamuyita Nakasi Areni oba Eren. Oluvannyuma lw'amawulire gano bwe gengwedde okuba nga gatambula, oluvannyuma omukyala Aisha munnansi w'eggwanga lya Nigeria ayise ku mukutu gwe ogwa WhatsApp n'awandiikayo buno obubaka: disclaimer. My attention has been drawn to some video on the internet which include a lady voice, but I heard some people are circulating manipulate if to be me. And also there is one blogger on TikTok, MC Mayor, has been talking about it and shouting my name and the Salah up and down. I am using this medium to let everybody knows that it's not me, and I don't think my death has to be problem because I am Nigeria, and the red voice similar to mine doesn't mean I am the one. Please let be cautious and very big thank you to the people that believe in me. Almighty Allah will be with you and protect you from miscreant enemies. Amen. Thanks to everyone. Bye bigambo byakozesezza omukyala ono ng'agezaako okulaga nti si ye wuuyo. Naye kaakati mukwano gwange gwe munnansi we Nigeria Aisha, I'm here to inform you. If you're claiming that you're not the one, my advice or my piece of advice, come out and explain. Don't use WhatsApp status. Come out and explain. Otherwise, I am still receiving a lot of complaints about you and Salah.
So if you're not ready to come out, we're going to bring out more evidence which is claiming that you're treating people in a way which is totally bad. So, Madam Aisha, kindly, Madam Aisha and your team, kindly, we want you come out on camera and explain why a lot of people coming out mentioning your name. Why is it Aisha? Why is it Salah? Of all people. And the people coming out, they have evidence. You've been mistreating them. They're informing us that you've been beating them, giving them punishments. You don't want to listen to their excuses. You don't want to listen to their problems. You deny them food. You deny them getting funds, communicate with their people back home. So, of all those complaints, we need you, Madam Aisha from Nigeria and from Moyen Company Resource, is it Moyen Company? Come out. If not, let the directors come out and explain, because we are also ready, and we are ready. And I'm here to assure you, we are not going to stop. If you think we are going to stop, if you think you can win social media, my sister, don't try it. You want to win. You want to win. And we are ready. We are ready to bring a lot of evidence, and with pics. We are fighting hard to get your pics. But once I get your pics, be ready. We're going to expose you and your characters. People will know who is Aisha and your company. Otherwise, be ready for the repercussions and consequences. You may think that you're above, but my dear sister, you're not above. You're not above God. You're not above God. Your 40 days might end this time round. Company bagiyita Muhwen Human Resource. Era nga company eno eri Riyadh. Ng'omuwala ono eyabadde atulugunyizibwa ku butambi bwe natadde ekiro waali. Omukyala eyabadde amutulugunya bamuyita Aisha nga ye supervisor ku eyo company, era nga kigambibwa nti aluddeko kebbanga. Wabula company eyo eweerezebwamu abawala bangi okuva mu companies ez'enjawulo. Nti company e Uganda zisobola okubeera nga 3 zonna nga ziweereza mu company eyo. Bwe gutyo bwe guli. Omukyala ono Aisha eyabadde atulugunya omuwala ono, ebbanga lyamazeewo nti company yafuulirawo ddala nga Katonda, era nti si yono omuwala yekka atulugunyizibwa ku eyo company, naddala singa oba oli mupya. Era gentegeddeko ku gensembi ofuna nti abakadde abati era tabatulugunya. Naye yeekwatira bano abaakajja, era nti omuwala ono ateekeddwa okuba yajjira mu kiseera kiri eky'ebisiibo awo tubeeredde twali tugenda mu bisiibo. Era company eno yo contracts zaayo zibeera za myezi, nti bakuweereza mu kiyumba n'ogenda n'okomawo. Bwe guggwako emyezi 2 n'okomawo, bwe gutyo y'enkola ya company eno. Naye yo omukyalo ono Aisha okutulugunya n'empisa envundu yazifuulira ddala za mutwe. N'abakozi abalala bali ku eyo company abali under him abatwalira ddala okubeera nti ye director kuba okusa ku mawulire w'engajje. Ye abaana ababasinga bamudduseeko era badduse ku eyo company lwa mukyalo oyo. Kati obuzibu we buli bwe buno. Ababadde bawuliriza akatambi k'omuwala ono ng'alaajana. Ng'omukyala amugamba lwaki toyagala kukola? Nja kukuba, nja kutta. Gamba bakuweereze sente. Gamba agent wakuweereze sente zakuteekebwamu. Wayadde amukaka nti alina okuweereza sente ze baamuguliramu byonna bye bakola process okutuuka Saudi Arabia baziweereze then ye bamuta, otherwise agenda kumutta. Omukyalo bwe yabadde agamba. Kakati wano nabadde njagala owulirizeewo bulungi. Nabadde njagala owulirizeewo bulungi. Omuntu bwe tuba tufuluma wano abawala baffe bababuulirira
era ne babriefing engeri balina okukwatamu abawalabu but ekintu ekisinga okubeera ekyobulabe nti bali abawalabu ate bo tebabriefing ngeri yakukwatamu baddugavu ensonga lwaki oba wakatuuka era ekimu ku kisooka okuggyibwako the contract ze mwasayininga mukama wo yabeera nayo gwe tofuna abamu tebafuna na chance efunako photocopy eyinza kudefendinga kubako bwewewolereza ne babajjako ne zi passport kitegeeza repercussions zonna consequences zigenda okuva eri zibeera zizo era kampuni bayakutwala e Uganda egamba nti myezi gibe 3 ebiri okusigala ng'ekyakulinako obuvunaanyizibwa obusigadde buba bweno kampuni kuba watuusibwa ekusapurayinga wagyogenda kati awe wali obuzibu bwe tusanze kampuni eno muweni ekyobulabe yakira kye bayina tebakkiriza na masimu ku kampuni eyo era nti okusakwampadde information yeewuunyiza engeri obutambi buno gye bwaliikinzeemu naye olwedde kadde ka recording nga kalina kitegeeza gye kagenda kitegeeza kadde kalina okutambula naye nti omukyalo ono ateekawo embeera tabakukkiriza internet bakukkiriza adde n'amasimu era amasimu bagabajjako naddala abapya kakati bano abawala bambi nti omuwala ateekeddwa okuba nga oluusi gye yagenda embeera yamutabuseeko naye kye bamanyi ku oyo omukyala tawuliriza era ne bw'omunyonyola nti wali bankuba bansuza bwe ye takkiriza ye atunulira kimu kya ssente ze gw'oba ofiirayo gwamanyi era nti abawala bangi bafiiriddeyo nga bayitiramu eno kampuni ya muhweni bangi bafiiriddeyo abamu babasiza enjala mu biyumba okusa kwa ŋŋamba kampuni agimazeemu kumpi naye emyaka nga 3 kati njagala otambuze vidiyo ku bakulu bonna ne kampuni z'e Uganda nga zina contact kweno kampuni ya muhweni human resource mu Riyadh. So guys, this is Aisha, a Nigerian citizen working as a supervisor in Moyen human resource company in Riyadh. As I told you, at least I will try to get some of her pics. I thank God I finally got this one. So wherever you are, nga watulugunyizibwako mukyalo at Moyen company or Moyen human resource in Riyadh, at least you can witness that this is her pic, though tebibadde byangu kufuna kifaananyi kye. We are trying hard, we are trying our level best to get or to collect a lot of information about her, at least to inform abo bonna bonna bekikwatako and the directors, because I'm told the company has no problem, but the problem is with those supervisors. Mostly this madam called Aisha and her co-worker, a Ugandan citizen called Sarah. But for Sarah, at least we're going to try our luck, our level best. Kubanga ye muna Uganda, we can't fail to at least to utilize the small we can get, the small we can, okusobola okumutuukako n'okumufuna. But I wanted to inform you that this is the woman we mwawulidde era akyagenda mu maaso n'okuba okusiza ku complaints ezivaayo nti atulugunya abaana nga batuuse ku kampani wennyini nga tebali mu biyumba but ku kampani wennyini. She's a Nigerian citizen and that is her pick currently what I've got. A lot of information, a lot of videos are still coming about her and her background and how we can access her where she is now. Share the video. Osobwa subscribinga nakadde okakube so that enkeera we nateekayo video ojja kubanga asooka obugiraba. Yes, mwebale nnyo mwebale ddala katusinkane ku video eddako.